So ng'Abaganda we baalugera nti okalyadda kaddadda okalyadda kaddadda kiribedda. So Samia olugero luno lutuukiridde bulungi nnyo ku dictator we Tanzania gwe bayita Samia Suluhu Hassan. Okitegeera olugero luno lumutuukiriddeko bulungi lutya. Munnayuganda njagala tujjuke nabagamba nti Tanzania's revolution etandise kati etandise. Lwaki? Samia Suluhu okuva lwe yabba akalulu tanafuna mirembe mu Tanzania ng'oggyeko akabinja akatono kokka ka small cabal kakola ki akamukkiririzaamu ababbi bane ba dictator abaganyulwa mu kunyigiriza abantu okugenda mu maaso mu ggwanga erya Tanzania nga kukolerwa ekibiina ekya Chama cha Mapinduzi ekikulibwa Samia Suluhu Hassan n'abalala ekifuze Tanzania close to 60 years. Okitegeera ebyabwe tebinabeerako bulungi wadde n'akamu. Njagala tujjukire nti omukyalo ono nga yakamala okubba akalulu ako abantu ba activists bangi bavaayo nnyo ne bachallenging enkola eya Samia Suluhu Hassan nga we yakola ki engeri gye ey'amankwento yabeera watuuke n'okwerangirira nga akalulu tekabaddeyo kuba akalulu Tanzania tekaaliyo. So yafuna negligence oba yafuna negligence engeri gye yakwatamu embeera eno yagineglectinga okakananga emwabiseeko then n'abantu bano ba capitalist abaagala okumujja ku ntebe ng'abawadde ekintu kye basinga okukola kye basinga okwetaaga. Era njagala tujjukire nti tulina ebiwandiiko ebyakafuluma ng'ekisooka kyali kyava mu European Union Parliament nga bagamba nti okulondebwa kwa Samia Suluhu tekwamitinze avenues oba articles zino ezogera ku democracy engeri gyalina okukola kyalina okukwatibwako oluvannyuma lw'okuggyako internet oppressinga abantu okutta abantu okuabductinga abantu n'okusiba opposition leaders abadde bakola ki abadde bamuvuganya. So European Union negamba nti yo yakola kyonna ekusoboka okulaba nga Samia Suluhu Hassan ne gavumenti ye baholdingwa accountable ku ebikolebero ebyakola ki ebyakolebwa. Okitegeera ekintu ekyo kati kitegeeza nti already one of the international relations zasinga okwetaaga eza European Union zo already bamala dokola ki bamala dokumwesama kubanga bano tebalina ngeri gye bagenda kukwatagana nawe ngo already bo bennyini batudde ne bagamba nti tewalondebwa mu mateeka kati toyina ngeri ki gyogenda kukwatagana nabo. So twaddako ne tufuna ekiwandiiko ekyava mu ggwanga lya United States of America nga etaddewo ne red alert eri ba citizens baayo ng'ebagamba temugezaako okutambula buli omu asigale waali wabula n'abapya abagala okujja mu ggwanga erya Tanzania temugezaako okukola kikwetattala paka nga tumaze okubategeeza nti embeera mu ggwanga erya Tanzania ekoze eki eteredde. Ekyajiddirya foreign minister wa America okufulumya ekiwandiiko nga naye kennyini yakondeminga akalulu kano engeri Samia Suluhu gye yakakuttemu n'ekitta abantu ekyagenda mu maaso ku lunaku olwo nga Samia Suluhu Hassan agezaako okwewaŋŋangasa ku ntebe y'eggwanga erya Tanzania nga bannansi tebamuwadde mandate. So eggwanga lya United States of America nalyo lyavaayo ne likondeminga ekintu ekyo ngera nga bagamba nti akalulu ako tekabadde neither free nor fair, tekamitinze democratic avenues oba democratic principles oba democratic stages ze balina okugoberera okulaba nti no omuntu ofuna legitimacy eyakalulu awerangirwa ku ntebe y'eggwanga lyonna. Okigira olwo n'abeera nga afunye gundi nga afunye ekikangabwa kya mirundi ebiri kubanga bano ba international ezino z'ensi kuzimu buli omu zeetaaga okutradinga nazo. Lwaki? Kubanga sente ze tubajjamu sente nyingi nnyo nti onole mu trade wabula aid ne support ekola ki w'amawanga gano aga Africa. Kitegeeza nti abo babiri already baali bamaze okukola ki baali bamaze okumwegana nti Samia Suluhu Hassan tannakola ki tannawangula akalulu engeri gye yakuttemu akalulu ako ak'eggwanga erya Tanzania. Kitegeeza kintu kino kikyawa enkizo ekibiina ekya Chadema ekikulibwa Tundu Lissu okuba nti kikyalina upper arm okuchallenginga Samia Suluhu Hassan n'okumusuuza entebe. Bakisobola kubanga awo tubanza okufuna abiri kakati munnange tusiba Luiseyo tubadde tuli waliwo summit eyatudde ya African Union era ng'ensi nnyingi ezayitiddwa ezabadde mu eyo summit nga ekyabaddewo babadde kulaba whether not okukkiriza nti Samia Suluhu Hassan bamuwe legitimacy oba bamurecognizinga nga president w'eggwanga erya Tanzania eyalondeddwa. Wakati mu kubaganya ebirowoozo byabadde mu summit eno bamalizizza bonna ne bafulumya ekiwandiiko kimu nga bagamba nti Samia Suluhu Hassan okulondebwa kwe tekumitinga democratic principles. Kitegeeza nti kwabadde kamenkwetu. Kakati olina okumanya nti kati omukono oguli mu ggwanga erya Tanzania guno gwagala okusuza Samia Suluhu Hassan entebe gw'amaanyi nnyo. Olaba tutuuka ne bannakyemalira bennyini okuba nti baatidde okurecognizinga ono kubanga yafunye recognition bbiri. Owe Uganda ye tumumanyi nti ye force ebadde emabega ga kiga ebikolobero byonna ebadde bikolebwa mu ggwanga erya Tanzania era ye master planner wa Tanzania na buli kimu Samia Suluhu Hassan kyakola mu ggwanga erya Tanzania. Lwaki? Nti asoma akatabo ke kamu ati nti only okusoma akatabo ke kamu wabula tumulabyenga ne trips nnyingi nnyo z'abadde akola wano Uganda basobole omumujigiriza obukodyo engeri gy'obbamu akalulu n'okuttamu abantu then gwe n'ogenda nakyo naye nga naggamba nti ono ebyo yabikolanga luli ng'akyalina amaanyi naye kati
ebyowatiro His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert yabimutemako dda. Takyalina Sseruli yababaliranga obubadi n'akubira mu African Union n'amugamba nti kati gwe tukikole bwe tuti n'akubira president ab'enjawulo okusobola okufunira oyo gwakoze eki gwabeera akyangidde akalulu amulete mugundi amwa afune legitimacy bamulicogonizing bajje kulayira kwe okitegeera. So ono yabikolanga ng'amaanyi akyagalina nga bakyamuyita nga yakyakulira democratic policy waleno mu Africa ng'akyali New Kid on the Block. Ensonga lwaki yalina zi mission nyingi nnyo nga buli wali olutalo yajjanga Jesus yakola ki. So yalina by then yali alina ebbeetu ne okuteeka ennyindo ye buli waayagadde okitegeera kubanga baali baamuwa amaanyi. Naye amaanyi gali yakozesa obubi bannannyinigo ne bamugamba kakati tuganona. Yasigaza bannakyemalira abo ababaddeko bannakyemalira bane. Tanzania ne badde mu bannakyemalira naye lwakuba abantu abamu badde temukimanyi nga mulaba nti ekyusa obukulembeze. So Tanzania ne badde mu bannakyemalira lwaki kubanga ebadde efugibwa ekibiina kimu okuva ku independence ekibiina ekiba kita Chama cha Mapinduzi. Bino ebibiina byonna bibaddewo babadde nga bayisa mukolo just kugamba nti tuli multi-party dispensation waliwo ebibiina bingi batuvuganya ne always nga bo balina okuwangula. It is either them or no one else. Okitegeera. So abate babadenga bakikola mu ggwanga erya Tanzania nti nabo babadde n'obwannakyemalira kati bano bannakyemalira bakwatagana bulungi nnyo. Kati oboolaba bano abannakyemalira b'e Tanzania baali balina okukwatagana wawana bawe ku skills naye nga skills ziri outdated oba ziyite expired skills ziyagezaako okuba bakozese mu kalulu k'e Tanzania eziba zaalidde leenya. Okitegeera. So bannakyemalira abatula ku lukiiko lwa African Union Commission nga bakulirwa owa Djibouti bagambye nti Samia Suluhu Hassan ennondebwa ye yalondebwamu tesobola kubanga ya meeting international standards n'olw'ensonga eyo Samia Suluhu Hassan n'abannakyemalira banne ku lukalulu lw'omuddugavu lwa Africa bamumya recognition. Kitegeeza asigadde mu bbanga kino ekintu bakita isolationism. Ekintu kino oyinza okuziyita justice statements nga bamwe mugamba mbwe bigambo bugambo boogera boogezi kino ekintu kirina kye bayita impact ate yattabbu nnyo ensi osobola ogikwata n'ogikuba ekigo singa ofuna negligation eyo nti already amaze okugaana okurecognize nga kitegeeza ki tebasobola ku tradinga naawe tebasobola kukola trade tebasobola genda mu treaties ezisobola okuleeta ensi yo okugikulaakulanya nga bo bennyini ate tebakulicognizinga kibeera against international standards. Nabagamba nti bano abasajja bajja balina ekintu kye bali mu kubala wano mu Great Lakes region okuli Abamerika n'Abangereza. Always Omumerika ono n'Omungereza ekintu kyabeera aganye njagala mujjukire wano nowe waffe ye basooka ne bamulicognizinga era America yawandiika ekiwandiiko ng'emukongratulatinga kuba president. Wabula we twateekawo embeera ey'amaanyi nnyo twaleeta America eno okuwithdrawing ekiwandiiko ekyo n'ekikola ki n'ekijjawo. Kati teyatugamba mbu oba ebiganye oba ebikkiriza wabula wayitawo ebbanga ttono nnyo n'egamba nti nedda okitta abantu ekyali mu Uganda gavumenti eno yeetaaga okuholding accountable naye ng'emaze okumulicognizinga ali emaze okumulicognizinga mu kali akalulu then ne tutandika okukola ki okwabika naye then wano we tuli leero okitegeera. Ne Samia Suluhu Hassan ye baagimumiddewo in the first place baagimumiddewo kitegeeza kintu trade egenda kubeera nzibu buli ggwanga lyetaaga lya ekintu ekiyimirizaawo eggwanga ye foreign policy eno nti mubeera mu trade mubeera mu treaties mubeera mu bintu bingi nnyo by'osobola okubenefit nga mubeera mu loans ne grants. Kati gavumenti eyo egenda kubifuna etya nga teri recognized nga toli legitimate bavuga you are not a legitimate government. So kati trade eno ogenda gigendamu oti okitegeera. So African Union yo never disappoints always nga colonial master obanga bano ba masters bano bo be bakyagala always bakikola mu ngeri gye bakyagalamu nga bali ba masters baabwe bagamba kubanga nabagamba bano bona ba puppet. Just African Union kiri awo kitulamu bagundi babbi bali awo bona ba puppet babali era bamaliriza okira nga bagamba nti kati mu Commonwealth mujje mu Commonwealth Heads of State meeting nga bagenda nga King Charles abagamba byayagadde wamala Joe Biden mwamulaba nga abayisa Donald Trump naddamu nabayita ajja kuddamu bayita bagaye mujje wano kakati twagala mukole kwe mutu tubagulagiranga bubbebi. So kati gwe wena yagala okuwama olina okakasa nti olina policy y'amaanyi nnyo oli w'amaanyi nnyo nga ensi yo bajja gyetaaga nnyo mu trade naye nkugambye era nga wezizye kibagamba nti America eno kasiteegaana ekintu wano ku African Union tofuguma tosobola kufuguma kyobola bano abasatu bo baali balina okugamba nti tetuvudde mu zigundi ezimu mu Sahel ziki then tusooke tudde Biden tubiyiiye bupya engeri gye tugenda okukola gye tugenda okubitereza nga tumaze okwesortinga ffe katukole Sahel region then tulabe engeri gye tugenda okwetaasataasa ekitali ku Samia Suluhu Hassan. Lwaki Samia Suluhu Hassan essaawa eno ali surrounded ono wawano economy yamuvadda mu mikono economy kati yeetambulyango yagala tuli Katonda n'ayamba Mukama n'ayamba bye tuliko. Then wotunuulira owe Kenya naye bajjenzi buli lunaku bamuyiriba tamanyi longevity ye oba ekisanja ekijja adda naye nga bamugamba nti naawe ovaako ku kino ekisanja longevity. Then wojja wano e Uganda naho economy mugambe eyo yamuvadda mu mikono takyasobola muyamba naye ayimiriddewo ku bulooni olaba atuuka n'okusabiriza engano mu ggwanga erya Russia. Omanya nti economy ekoze ki
emuvudde mu mikono kati tasobola kumuyamba nti niwona agamba nti trade aha tetulina sente ziri mu abagagga bazirina abavu tebazirina kati ogenda ku tradinga nani okitegera kakitegeeza nti economy y'eggwanga erya Tanzania Samia Suluhu challenge gyagenda okusinkana nga baganye okumulegitimizinga nga president w'eggwanga erya Tanzania bye byagenda okusooka okusinkana ate government zino zibeerawo na sente kugambye government zibeerawo na sente okusobola okubalansinga payment okitegera oba okubalansinga trade y'eggwanga eryo olina okukakasa nti foreign aid foreign interest gyofuna okuva mu ggwanga oba foreign exchange gyofuna okufuna okuyingira mu ggwanga lirina okuba nga nnene nnyo than the domestic gyofulumya gyokola kigyofulumya so okubalansinga bulungi payment olina okukakasa nti ekintu kino kibalansinga obanga olina okubeera n'ekintu kye bayita surplus balance of trade okitegeera waliwo balance of payment balance of biki naye waneno balance of trade ogitrading otya olina okuba nga ofulumya kingi nnyo mu trade yo naye nga toyingiza kitono kati obanga ofunye negligence oba ng'ofunye ekyo ekintu ekyo bakiyita bati lwaki negligence kino kinzijira nnyo simanyi lwaki obanga ofunye ekintu ekyo nga bakumye legitimacy kati kikubeerera kizibu nnyo kitegeeza gwe economy egenda kuyingiza nnyo than byefulumya kubanga amawanga agasinga gabeera gamaze okubulookinga okitegeera kati gwe byoproduce nz'omu ogenda kuba nga bifuluma kitono bijeeta okufloatinga then sente nezitandika okukola fluctuations mu prices nezitandika okuzanya in fact biviirako ne economy okucrashing ate economy kasite crashinga omanya government eba tekyastandinga chance yonna yonna kukolaki kugera so n'omusajja gye yalogera oba gye yalaabira olweza okusobola okuyita ku Kyagulanyi mu 2021 teyatutteyo Samia Suluhu Hassan teyamututte Samia Suluhu Hassan ng'alina kati essaawa eno okubanga akolaki ng'adaaga okulaba ng'afuna legitimacy naye mugambye ne badictator banne bamumye legitimacy bagimumye babugamba mukulu nedda wakisussa nnyo okitegeera ekintu ekyo aye nakugamba nti olina okutunulya elements zino omukazi ono yajjako internet teyaliiko nabba akalulu nga bw'ayagadde naye BBC ebintu bino yabijjawa nakugamba abantu bano always okola ekintu nga bakwetegekera dda kubanga babeera bakumanyi bano abantu balina intelligence n'okusinga ffe goyinza okulowooza nti bano abasajja balaba Africa n'okusinga ffe abagibeeramu bagiraba teri nsi gye batalaba kusinga ffe teriyo ffe abazibeeramu ffe baziraba batuuka mu bisenge ne gavumenti yennyini gyetatuuka so yajjako internet ng'amanyi nti amaze naye video kati zisaturatingibwa BBC zireeta Al Jazeera nezireeta buli omu n'aleeta ebyaliwo nga tulaba direct shooting yaliwo ku bannansi baki beggwanga erya Tanzania gavumenti yaabwe ekolaki ebatta n'olulaba n'omusirikale n'atuuka okuvayo n'agamba nti nze bampa ssente bwe ziti nsobole okukuba bannansi naye nga nali sobola kukolaki sobola kukikola so obuswavu obwa Samia Suluhu Hassan bwaliko essaawa eno nkugambye alina okulwana kati wano kiwa Chadema ne Tundu Lissu upper arm okusobola okukyalenjinga omukazi ono n'okumuggyako even before the 5 years zagamba kubanga bagamba akalulu tekaaliyo wane Uganda ewaffe kaaliwo mu kubaawo n'akabba ate ne tukkiriza ogenda mu opposition kati yono ali mu gavumenti etalina opposition kubanga opposition gye bamanyi ekyadema kati yeyina eyina okumuwaligitimacy eyina okumulicognizinga nemuwaligitimacy naye already gateriwo kitegeeza tewaaliyo kalulu kakitegeeza nti Chadema ekyasobola okukyalenjinga Samia Suluhu n'atabeerako na myaka 5 ekyo ekitali waffe tife waffe twakkiriza ntubeera ba leader of opposition era twasooka kuteekayo mubbi Mathias Mpuuga n'atuukayo newa service award then netumanya tuteeka Joel Sonyi katuwa kitegeeza nti fe tukkiriza katukuchallenging mu next cycle okitegeera ekitali Tanzania so Chadema ekyalina upper arm okujjako Samia Suluhu okumukunkumula emikono mu kibya so meeting yemu ya African Union yo emaze okurecognizinga musajja mukulu namukadde Paul Biya era nabanga ye president akyasinze obukulu n'ebisanje ebingi ku kala lolo omuddugavu waneno Paul Biya nabagamba Paul Biya ono alina ekintu kye yakola abantu abamu mu politics bano kye batategeera ba politician bano kubanga ki politician yalowooza nti kasitana akunganya abantu especially kweyo ku presidential level yalowooza nti kasitana akunganya abantu ne babeera ku side ye agenda kuba amaze byonna Isa Bakali ekintu kye yakola ye yalowooza nti bannansi bano already beetamiddwa kayongere media okuba Paul Biya buli kimu akikole such that bajawa Paul Biya nti kusaawa eri Paul Biya ne wana bya kalulu bannansi bajja kusituka bakoleki bekalakaase then ya overthrowing the government nena kugamba mu violence government tosobola kufuna government ngoze na violence lwaki tinewone kalakaasa ono nalaba nti bumunyigiriza kituufu amaji gatekinga over ensi nedda mikono gy'amaji ekintu kino kyekiri e Sudan kyekiri mu ggwanga erya Libya
okitegera kyekiri mu ggwanga eya Libya kyekiri mu ggwanga eya Sudan nti bajja na violence gundi Libya eno yo yatandikana non-violent yes non-violence wabula waliwo bukateo oba bugulupu obumu obwajja ne bukola ki ne buwamba revolution y'abantu gye baali batandise ate abantu tebalwaizinga to the occasion okulemesa obubinja buno okukola ki okubawambako revolution yaabwe wabula ye Sudan baasituka amagye ne gawambirawo kati nabo ne bakivaako bo ekitegeeza nti ekintu kye baali bafaako kwali kukyusa buyinza wabula si kukyusa system kyovula amagye gayanga ne gakola ki ne gakiwamba so kino kyembaga nti ojja ne violence tosobola kuwangula tosobola kuteeka gweyagala ku ntebe tosobola kufuna civilian rule lwaki always amagye taking advantage ne gawamba ne gateekawo state of emergency bagamba bbanga bwe liti tujja kuteekawo akalulu mukaddire olwo nakyemaliranga butandise kati gwe ne mulinda akalulu ne mutuuka n'okufa ng'akalulu temukalabyeko okitegera so ekyo Isa kyeyakola ekyobukyambu bwe yakola nti yakyalenjinga ng'ono ng'akimanyi nga abeesinze nnyo ku domestic numbers zalina naye ng'ate domestic numbers zino z'olina okufuna obuyinza olina okugatta numbers zino n'ozigatta ne foreign policy oba colonial rule gy'obeera okola ki colonial administration system gy'obeera okola ki gy'obeera otambulirako kati bayiriba ono Paul Biya baamuyiribanga mu ggwanga erya Cameroon ng'ekituufu kiri nti teyalina buwagizi twalabako ne muwala we yennyini muwala wa Paul Biya ng'agamba bannansi temugeza ne mulonda taata wange kubanga akoze eki kisusse ku bw'obulamuzi naye nga Paul Biya yamanya amapeesa ag'okunyiga alina kwata ku foreign policy ya France okitegera ye baamuyiribanga nga ye yegendera France bwe banywamu kacyayi ne Macron namugamba policy eyo wendi zisobola kukwata bya bugagga bino ate ebyobugagga bitulina gwe byofunamu okuza ensi ate mbiwa omulala kati gwe nnemezaako walinze babisombe baweeyo babisombe nga wootwala gundi ye okikoze nti Macron nagamba tugenda kukola kyonna okulaba nga okola kimosera kati ye Isa ng'agamba bannansi wakakwatamu tukabanje naye omugamba wakakwatamu tukabanje poliisi ozikozeeko ki ekyo kye nabagamba the smartest president is excellence Kyagulanyi wokakwatiramu tukabanja tugenda kabanja nga ne poliisi zazireese ziri mu saidi ye ekyo kyekiremera opposition leaders bona Tundu Lissu yayolekedde ku eyo tactic yajolekeddemu okitegera ne bano abazze bano omuntu yasembayo kukikola yali HH yasembayo kukikola okitegera naye bano abasigadde bonna babeera babeesinze ku domestic influence gye balina oba domestic populism oba numbers bakola ki zibalina nga bamanyi nti zijja balidinga ku kintu kye baagala obwiki tekisoboka ekyo ekintu kibeera tuwe either ono okusigalako ng'ekye Cameroon oba amagye okujja okuwamba ng'e Madagascar that is it okitegera kikyobeera oyolekedde so Paul Biya African Union egundi emu yennyini ewakanyiza Samia Suluhu negano muwa recognition ate yekutte Paul Biya ne muwa recognition negamba nti Paul Biya kituufu yalondebwa era Paul Biya amaze okulayira nga president w'eggwanga erya Cameroon yes mu kisanja kye ekyomunaana abakalakati agenda kubakalakata emyaka emirala kati ekibataasa kimu kufa oba si kyamagye gakola ekigajje gamuwambe naye mugambe amagye gano we gamuwamba ye yabeera yeewambye kitegeeza kyabala kikyatambula okitegera kikyatambula nga we yakibala ebintu biba bitambula nga we yabibala ye mwennyini kubanga nze ongamba nti amagye gawambye ng'ate ono ye komanda ye chief w'amagye ate ongambe mbu ate mufunye victory awo oba olimba oba weerimba gwe kennyini so Paul Biya amaze okulayizibwa ne recognition yagifunye Samia Suluhu Hassan akyalina okusitwagolinga okukakasa ensi nti akalulu kano yakawangula naye asigaza option gy'alina eriki alina okukubaganya Tundu ono amuwe handshake baba akkirize bagabane obuyinza so waliwo statement emu gye twalabyeko nga Samia Suluhu Hassan ayita for peace ng'agamba nti n'abantu bano bajje bakole kibateese badictator bwe batyo always akola ekintu ate n'amaana yeefuula victim okitegeera akola ekintu ate neyeefuula victim nti ye gwe babonyaabonyeze ennyo era ye ali innocent yayagala bya mirembe nga kimaze okumulya kati Suluhu Hassan weebuuze munno wamusiba n'omuteeka mu kkomera ekibiina kye n'okibaninga ate ku lasiti mbw'oyita mirembe eyo teekezo ze bakozesa bano badictator tebamanyi nti badiringa n'abamarinios n'abajenzis ebyo bisympathy ebyo ffe tetukyabigenderako tugamba tutya we want what we want okitegeera ekyo twagala kye twetaaga era ojja kukituwa tuwe tugamba either okituwa oba tukuforcinga okukituwa so kibeera always ba leaders bano we batuleadinga mu gundi they either lead us or mislead us wema nga mufunye leader is going to lead you to your targets oba byebitu byemwagala naye mufuna misleader agenda batomeza muleme kwachivinga goals zammwe so Isa nze muyita misleader
kubanga singa yakwata ku poliisi zino abaana tebandibadde kukola ki tebandituusaawo kufa ne bateekawo amaanyi gonna ge bataddewo weeks 2 bali ku street beekalakaasa ate gwe ku last n'otugambye ate bampadde abasirikale bankuume into safe tekitegeeza kimuve ku street nze ndi safe kyategeeza ekyo ne Madeleine kye yakola ow'e Mozambique okitegeera n'abagamba akakati bannange tuteese tulabe mukakane embeera tukole ki tugobe ekisanja ekiddako byebyo so tusinkane mu video enaddako gwe kyoba okola subscribinga otike ku notification button sharingireko n'abalala information eno bagifunye for God and my country Uganda.